myaka mitono egiyise yalwala n'asimwa ekitooke obulwadde bwamutuusa n'okutwalibwa Nairobi asobole okufuna obujjanjabi. Wabula ng'akomyewo yatulaga obubaka obwali ku ssimu ye nga bwali bumusuubiza okumutuusaako obulabe. Ensonga eno tetwagitwala ng'empewo, yatuleetera okweraliikirira buyitirivu, era twatandikirawo okunoonyereza amannya essimu ge yali yawandiisibwamu twagafuna. Tweyongerayo tutuuka n'ewa Felix Kaweesi omugenzi. Wano Ssaabalabirizi twamubbirako kye twali tukoze ekyandibadde okusiima n'okutuzaamu amaanyi okugenda mu maaso n'enteekateeka ezo. Ssaabalabirizi yatubuuza nti bimuliko byaki ebyo munaabituusaawa? Yatutegeeza nti byali tebyetaagisa, mpozi mu ngeri ya Kristo nennyini egamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Naffe twali tetuyinza kwefuula nkulukutuza musota, era wano ebintu ebyo wetwabuulira. Ssaabasajja amukubaki bagenze nako kyekutama naye twebaza misiyona lwanga mwenna abadde bamumanyi mubadde nga muwulira nti obulamu bwe kubadde ng'okulwanirira eddembe ly'abantu, okulaba nti abantu babeera mu mbeera ennungi ey'obulamu buno obw'ensi. Mu biseera ebibadde ebya politics oyo ow'okulonda ne bakwatibwa ne bakuŋŋaanyizibwa ne bateekebwawa ne baggyibwako rights zaabwe, twandisabye mu mwoyo mulungi nno ku lw'obulungi bw'eggwanga lino gye liraga, kubanga gye kikoma okulwawo okutereezebwa ekintu ekyo, gye tukoma okwonooneka emitima gyaffe. Naye nandisabye mu mwoyo mulungi abantu abo bonna baggyibweyo gye bateekeddwa mu ngeri ezitali ntuufu.